Kiriye kituse mu America tekituukangayo tekibatuukangako kubanga nkubulidde abasajja abadde bakola sente zaabwe zonna nga bateekoomu naye omuliro gubookeza mwenenye basajja mmwe America mwe mwenenye Uganda banaluwulira mwenenye olwo mbulira na bano bonna batali mu America abali wano Uganda bawangalirayo mwe mwine ebintu bye musinza musimu oyine ekintu kyokiteeka mu nyumba ekyo osinza abamu mulya nnyama z'abafu mulya bannamwe yes n'abazungu balya wali omwana gwe nali mpulira abaddewo obujulizi abaddewo emityana kankubulire mu Uganda mutuyina abasajja bakola ebintu batuliisa ebintu ebitagambika bapaakinga ennyama z'abafu bazipaakinga awantu mwabali ebintu kale ebyo kambireke mwabali ebintu kale kankyogeredde sijja kirumamu abali abantu banagamba nse business jogera gwe kasato yatula mwaweerisa soseje nga tomanyi we bagikoledde nali mayiba kuba nnyama yo nga tomanyi we bagikoledde ne bakuba bineno simanyi nga tomanyi we bagikoledde mulokole naddala abalokole baagala byamasape bale muli ankuza abalokole bali ankuza abalokole baagala byamasape abalokole baagala kulya mu hoteeli z'ebbeeyi abalokole baagala ebintu ebyaka abalokole baagala ebintu ebyebbeeyi abalokole baagala ebintu ebirungi mujja kugwa nnyo mu mbiza sitaani nze balokole bannange mbasabira omwoyo Mukama Katonda ali waggulu ennyo omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera bwe muba kino temunnakimanya njagala mukitegeere gwe tolowooza nti buli kintu kyonna ekyakayakana nti kiba kirungi ojjukira oli we nabagamba nti omulabe waffe ye muzungu kubanga enkola zino ennyambala zino zonna ziveeyo mu bazungu n'eddiini gye mukkirizamu n'eddiini ze tukkirizamu ziva mu bazungu be baagireeta abalokole munansonyiwa ndi n'ekintu kino ekimaze ebbanga nga kinnumya omutwe nakaabira ekintu kino ne neebaza Mukama Katonda ekireeta nti ffe bwe twagamba nti Yesu waffe ono gwe tusinza lwaki abazungu bamuyita Jesus ffe Abafirika oba katugamba Bannayuganda ffe tumuyita Yesu abakatoliki bamuyita Yesu kano buno obubaka kino ekintu ndowooza kijja kgenda ku baprotestanti ku balokole ne ku bakatoliki aba Seventh Day Yesu twagala kintu kino mutangaze mu abasomye ebitabo mu abategedde kubanga mwambala amagandula mugamba nti mutegeerani Katonda mutegeera mujja tuyamba kubanga ebintu tubyogedde baganda baffe bana abookedde omuliro be batuleetera bino byonna bye tusinza bino byonna mwe bo bamuyita Jesus abagundi waliwo bamuyita Iso Senyo abanaka Spain bamuyita Iso Senyo Yesu Kristo bamuyita Iso Senyo kati abaganda abatoro abanyankule tumuyita Yesu kati abakatoliki bamuyita Yesu kati nitwebuuza ye erinnya lyetuufu yaani kubanga ebbanga tusinziza abamu netusinza ekintu netusinza nga tutufuna mbadde mukimanyi nti ffe abalokole ffe tusinga obwavu muli baavu nti temukola musiba mu makanisa abalokole mu nsi ono ffe tusinga obwavu naye nga kakati abasamize bano abasinza emijini nti beebagagga binyonkondo kati netusanga nti awo waliwo ekyama abalokole kyetwetaaga tutegeere kyekiriwa oba nze njagala bagamba nti ffe abagoberera ali waggulu ennyo kyetwagala tutegeere dulina bagambako katono nabasuniraku katono nti koba kabaka Constantine ono alina kyeyakola kinene okugatta sitaani mu kyaki kubanga kakati wabula nze abasajja bano abasiraamu balina owaabwe wadde si Katonda yennyini balina ekintu kyabwe kyebasinza naye mwatu kyakwatayo bw'ogenda mu America bamuyita Allah bw'ogenda mu Israel bamuyita Allah buli wamu wonna bamuyita Allah naye owaffe kyajja kitya Abamerika bamuyita Jesus ffe ne tumuyita Yesu abakatoliki bamuyita Yesu naye omutuufu yaani guli musukulumu okusinga naye lwaki bali be batwala ebyaffe ne batuuka n'okugula amajini ne gabba emikisa gyaffe ne gabba sente zaffe naye gwe mulokole oli olowooza kyamagero nkitwala mulokole ne bw'onowoogana keesa obudde mulokole kyusaamu ensaba mulokole kyusa ensaba obadde osaba oyimiridde fukamira obadde asaba oyimiridde fukamira manya nti Katonda waffe tumusaamu ekitiibwa
otegera bulungi sibu agenda kunyumirwa lwakinzo nkakandi ekisuyaga gwogenda kunyumirwa ngofuniramu n'olwana okufiira ngofunirawo gwogwana okufiirawo obadde ombuuza kanzire wali umanye ebyange byo obadde ombuuza nzire natasibwa ntya wali mukundi ekisuyaga ngadi eyantasa yali Katonda kubanga Katonda ndowooza tekyandi ntuuseeko Katonda yayagala kundaga nti ali ekisuyaga si muntu nga yeyagalidde nedda si muntu guli mwoyo ogwaliwo ku mulembe gwa Luti ogwaliwo ku mulembe gwa kibuga Zowali ogwaliwo ku mulembe gwa Sodom sitaani si mupya sitaani si muvuka sitaani wadda gyali eyo kakajja abaana baffe ne bababuuza obubina. Export TV to the world. Nkwaniriza mukwano gwange omulungi atulaba ensi mw'osinzira kyekikulu osibye otya wasuza otya webala okubanga otambudde naffe emyaka gigendera kuwera 3 nga tupirimpya abantu bano nga tuweereza so abatambudde naffe genda kusaba atana subscribinga please subscribinga koze ebintu bingi bikyajja tutandika butandisi nze mwana Soda Mukibi Abe akutte kamera ate no kamera takoma kwata Expo naawe oba olina omukolo olina embaga kwanjula yefiisiza mugagga aleese graduation ate tugenda tuli mu graduation mukube kati abajja kwatira omukolo gwo akuwa omukolo ogutagenda yiika ebifaananyi videos ennungi kuba kati ogifune enamba Expo eri wakati awo ye MTN ogikozese ebyuma we biri eby'Expo nga tusonda n'ebirala nzo mwana Soda kugambye tuli ku Ubuntu hotel eri Lugala Masanafu ngoyambuka mu kibuga Kasubi ku mukono gwo ogwa kono oba left so awo wenyini ogenda osanga ebyokulya ebirungi ebisulo garden woso otegekera ngezo kati gundi ze tugenda mu graduation party direte waneeno ekifo kigazi ebyokunywa webiri ebyokulya webiri security ennungi abantu batambula bulungi teri kulagirira nyombo atebo owetaane natebo ko omwala no tugenda ku masomero Cambridge Junior School eri Matugga esomero leno ddungi bingi nye bifula ebyenjawulo environment bwogituuka mu esobozesa omwana okusoma ebizimbe birungi si bya mugotteko nti twenyige abaana abeera ne space emala ebisulo birungi nnyo balina entambula ezijja abaana abaviira ewaka ne zibayita ku masomero balina abaana daycare weeri ebyokuzanyisa by'abaana weebiri abaana babayigiriza okukuba ebivuga omwana osasula fees ebisigadde byonna ebyo byonna bibeera ku fees okuyimba babivuga kuwuga samba kapiira byonna ku fees bino simanyi mifaliso bitabo seti penso peni masuka byonna ku somero so bakubire Cambridge ate ekyenjawo kibalina omwana bamukuumira nga uli addeke ya bino bimusasula abaana omwana wange munkuumireko mutwale ku somero bo bamugaidinge nga talalambala nabbi nsanyusa okukulaba nange okusanga sebo mukama akyakuuma amina sebo ebazibwe mukama tubalamusiza mu linnya lya mukama waffe Katonda omulamu oyo ali waggulu nnyo atukuuma era atulaba ne bwe tuba twebase wonna wetubeera abaatulawuna atumanyi era nebaza mukama oyo ali waggulu nti ababe abamanyi abamanyi na wano wetuli ababe abamanyi so ekitiibwa n'ettendo kimuddire nate kubanga atwagala atuwa mwoyo we atuwa obuyinza bwe leero nga tetunagenda wala sooka obasomere ennamba yo kuba eri abaagala ennamba yo ate bannayuganda bamanyi balina obunafu sigamba nti oba kimbo bambayisizaamu eggaali naye gambayiseemu bagamba ensolo ekwagala ekugwa ku kikutuba abeera awo n'alaba sitooleyo naye nga wasomye ennamba nga sitoole eggwako n'atagumiikiriza alabayo vidiyo eggweyo afune ennamba n'akubira nagaa Soda mpa ku nnamba ya Nabbi Robert n'ogamba mu sitoole gye twakoze gye walabye yasomye ennamba naye gwe tewamazeeko so for now leero katubayambe gisome nga tutandika ennamba y'essimu eri 0756 55 09 mukaaga gwali ku MTN eri 0782 55 09 mukaaga yawuli ye yani MTN eri 0782 55 09 mukaaga weewaawo wawulidde ekyagudde ebunaayira mu ggwanga lya America mu kibuga Los Angeles ebyagudde mu America ndowooza twabyogerako luli nabagambako mu vidiyo zire ziyise ne mugamba nti mukama nalabye abugombe nga buvuga mu America nabagambako mu vidiyo zivuze
kubanga mukama yandaga ngo obugombe buvuga kubanga obugombe buba buwoninga zibanga alam butegeeza nti waliwo ekigenda bulaba mukama katonda nga bwe yantuma so nganze Robert ne munansonyiwa na sabadda n'ekisonyo mu maaso ga mukama najja buyise kale na jema kituufu namala emyaka mingi nga njemye mukama nga ntuma biri ne byena bagamba mukama nanzija mutaka we nali nangamba genda abantu bango bayambe nali njemye n'enyuma naye okutuuka bwe nakkiriza nenzija mu maaso ga kamera ekyagudde mu America Abamerika na Southern kibeeta kuze emitwe ekyagudde mu California Los Angeles simanyi kigambo ekyo wali umalekeza maleko baziwe zaabulira ate nga lwaki bakita Los Angeles kubangu batuwa oba maleka we baabulira kubangi ga Los Angeles tokitegeera buli wokyogero kitegeera nange kinumi omutwe obuuma tebwasobodde kukwata radio yonna ne bagamba kiki nti ate ne banoonya ebintu byo bakyabuliddwa kiki ekyabadde batakula emitwe n'ekikyaganye naye kyasinze kwenyamiza abasajja bonna bana abayimbi bomanya abekoni bemwegomba be ekoni bebadde babeera mu kibuga amayumba gaabwe gonna gayidde musajja mulungi yali agenda kuzimba n'ekoni yali agenda kuzimba mukonaawo naye abasajja bonna amayumba gaabwe gayidde ababedde kati netwebuuza nti gwali eyo nga tokkiriza Katonda bw'olaba amawanga amabedde gatandise okufukamira ne gakaaba singa abadde muyeekera yenna akubye America singa sawa zino bamujjeyo bamusazesaze bunyama mwagala tugamba nti Katonda yayokeza ekibuga Los Angeles singa bamusazesaze obunyama kubanga mwalaba Bin Laden bwe yajja n'abakuba yakuba bizimbe byali na bibiri bizimbe byali bibiri byuka za Twin Tower naye omusajja bamunoonyeza ebbanga ki ne bamunoonya wonna bamujjayo ne bamuba neje bamuziika ne guno gujwa tewali muntu amanyi ntaana ya Bin Laden naye olaba omuliro gukyabazinya oluguje ng'Abaganda babagamba bazinya oluganda gubazinya oluguje kyogere bulungi nnyo kyogedde bulungi amayumba gonna agali mu mitwalo gasirise gaweddewo kitegeeza nti byetwogera mu abali eyo abakyalisa empisa ebijanjaalo ke kaseera mwagala kwesiba ku muliro gwo nti gwa Katonda muganda wange si mbeera ya budde nti yakyankalanye mu climatic changes lightning okusinziira ku bakulira okunoonyereza kiri ekituuse mu America tekituukangayo tekibatuukangako kubanga nkubuulidde abasajja babadde bakola sente zaabwe zonna nga bateeka omu naye omuliro gubookyezza mwenenye basajja mmwe Bamerika mmwe mwenenye Uganda banaaluwulira mwenenye olwo mbuulira na bano bonna batali mu America abali wano oba bannayuganda bawangalirayo mwe mwine ebintu bye musinza oyina ekintu kyokiteeka mu nyumba ekyo osinza abamu mulya nnyama z'abafu mulya bannammwe yes n'abazungu balya wali omwana gwe nali mpulira abaddewo obujulizi abaddewo emitiana kankubuulire mu Uganda tuyina abasajja bakola ebintu batuliisa ebintu ebitagambika bapakinga enyama z'abafu bazipakinga awantu mwabali ebintu kale ebyo kambireke mwabali ebintu kale kankyogeredde sijja kirumamu abali abantu banagamba nse business jogera gwe kasato yatula mwaweerisa soseje nga tomanyi we bagikoledde nali mayiba kuba nnyama yo nga tomanyi we bagikoledde ne bakuba bineno simanyi nga tomanyi we bagikoledde mulokole naddala abalokole baagala byamasape bale muli ankuza abalokole bali ankuza abalokole baagala byamasape abalokole baagala kulya mu hoteeli z'ebbeeyi abalokole baagala ebintu ebyaka abalokole baagala ebintu ebyebbeeyi abalokole baagala ebintu ebirungi mujja kugwa nnyo mu mbiza sitaani nze balokole bannange mbasabira omwoyo Mukama Katonda ali waggulu ennyo omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera bwe muba kino temunnakimanya njagala mukitegeere gwe tolowooza nti buli kintu kyonna ekyakayakana nti kiba kirungi si buli kimyasa nti zaabu nabagambye wali kye baakola Adamu na Eve sitaani bwe yajja n'amyasamyasa ne bamusinza balokole mujja kusinza ebintu mujja kusinza sitaani nga temumutegedde
Nyendo zetu tutegedde kintu n'okikola nga tomanyi. Nedda oba wambidwa. Ndoza siba na musango eri Katonda kuba kikoledde mu butamanya. Ati kakati otoba na musango otya. Bayibuli egamba amanye ebingi alibuzibwa bingi. Amanye ekitono of course kitono. Katonda talina kyatamanya ebyo byonna. Kati nze bwe mba nkoze ekintu mu butamanya kitegeeza nina Mugereka Ddunda jega kasoda kalina kange kino kakikoza butamanya. Kankawumbe ko nkasonyu. Yaya turabura. Wali yagamba nti nze kiŋŋwana okugenda. Kubanga bwe sirigenda Omwoyo Omutukuvu talibagira. N'agamba nti Omwoyo Omutukuvu bw'alijja kubanga yatugamba nti sire baleka bamulekwa. N'agamba nti Omwoyo Omutukuvu bw'alijja alibajukiza byonna bye nabagamba nga nkyalinamu. Era abalokole obutamanya tebukugisaako musango. Owaaje. Omulokole ali eyo tojja kwekwasa nti saamanya. Nze nagenda kulya mu kifo gindi saamanya. Nze nalya ekintu gindi saamanya. Bw'oli ekyawongo osibwa. Kubanga Omwoyo Omutukuvu Katonda gwe yatulekera mwoyo wa kutuwabula. Kitegeeza gwe agamba nti nalya saamanya kitegeeza tolina mwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera. Kubanga ekituyamba ne kituyisa mu nsi eno. Ensi eno ejjudde amasitaani, ejjudde amajini, ejjudde emizimu. Naye ekituyisaawo ffe ngaffe abalokole. Kiri kyokka Omwoyo Omutukuvu yekka yatuyisaawo. Niwe kanga oyiseewo naye Omwoyo Omutukuvu yakuyisizaawo. Si maanyi gaffe, si magezi gaffe, si lwakuba tulina ssente nnyingi, si lwakuba twasoma nnyo. Mwoyo Omutukuvu. Tubadde wali ng'ogamba abazungu balya nabo. Naye mbuuza n'abazungu balya abantu. Nali manyi mmwe ab'ebitambo mmwe abalya. Kati ate ebintu byonna byava eri. Ojjukira luli we nabagamba nti omulabe waffe ye muzungu. Omulabe waffe ye muzungu kubanga enkola zino ennyambala zino zonna ziveeyo mu bazungu. N'eddiini gye mukkirizamu n'eddiini ze tukkirizamu ziva mu bazungu. Be baagireeta. Abalokole munansonyiwa ndi n'ekintu kino ekimaze ebbanga nga kinnumya omutwe nakaabira ekintu kino ne neebaza Mukama Katonda ekireeta. Nti ffe bwe twagamba nti Yesu waffe ono gwe tusinza. Lwaki abazungu bamuyita Jesus? Ffe Abafirika oba katugaba Bannayuganda ffe tumuyita Yesu. Tumuyita Yesu. Abakatoliki bamuyita Yesu. Kano buno obubaka kino ekintu ndowooza kijja kgenda ku Baprotestanti, ku balokole ne ku Bakatoliki. Aba Seventh Day tumuyita Yesu. Twagala kintu kino mutangaze mu abasomye ebitabo. Mu abategedde kubanga mwambala amagandula mugamba nti mutegeera ni Katonda mutegeera. Mujja tuyamba kubanga ebintu bino tubyogedde. Baganda baffe bana abookyaddwa omuliro. Be baatuleetera bino byonna bye tusinza bino byonna. Mwe bo bamuyita Jesus. Abagundi waliwo bamuyita Iso Senyo. Abananka Spain bamuyita Iso Senyo. Yesu Kristo bamuyita Iso Senyo. Kati Abaganda, Abatoro, Abanyankole tumuyita Yesu. Kati Abakatoliki bamuyita Yesu. Kati nitwebuuza ye erinnya ly'ettuufu yaani? Kubanga ebbanga tusinziza abamu ne tusinza ekintu ne tusinza nga tukifuna. Mbadde mukimanyi nti ffe abalokole ffe tusinga obwavu. Muli baavu anti temukola musiba mu makanisa. Abalokole mu nsi ono ffe tusinga obwavu. Naye nga kakati abasamize bano abasinza emijini nti beebagagga binyonkondo. Kati ne tusanga nti awo waliwo ekyama abalokole kyetwetaaga tutegeere. Kyekiriwa. Oba nze njagala bagamba nti ffe abagobere ali waggulu ennyo kyetwagala tutegeere. Dulina bagambako katono nabasunira katono nti kuba Kabaka Constantine ono alina kye yakola kinene okugatta Sitaani mu kyaki. Kubanga kakati wabula nze abasajja bano abasiraamu bayina owaabwe wadde si Katonda yennyini. Bayina ekintu kyabwe kyebasiiza naye mwatu kyakwatayo. Bw'ogenda mu Amerika bamuyita Allah. Bw'ogenda mu Israel bamuyita Allah. Buli wamu wonna bamuyita Allah. Naye owaffe kyajja kitya? Abamerika bamuyita Jesus. Ffe ne tumuyita Yesu. Abakatoliki bamuyita Yesu. Naye omutuufu yaani? Erinnya ki eryawamu lyali? Erinnya ki eryawamu lye twali tuteekeddwa okumuyita? Kubanga bw'olaba wali Musa bwe bamutuma, Katonda bwe yamusanga ng'ali mu kisibo simanyi kya anko we ng'alunda endiga. N'amubuuza nti n'abaana basibwe n'abagenda n'abagamba nti ani antumye? N'amugamba nti bagambe nti yenze ndinga bwendi. Bagambe nti yenze ndinga bwendi bwotyo bw'oba bagamba. Nze Katonda wa bajjajjammwe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo. Kitegeeza nti yoyo eyatonda eggulu n'ensi, yoyo
eyatonda ennyanja emiga ensozi emiti takyuka yoyo talikyuka eyasinzibwanga Musa eyasinzibwanga Ibrahimu yoyo talikyuka. Kati bwe tugenda kwebuuza mwe abaasoma twagala olwokino nkiyisizaawo twagala bano abaasoma ebitabo abaakakeesa abategeera Bayibuli ogitusinza batubuulire erinnya ly'ettuufu yaani. Kubanga nze nabagamba nti bwe yali ajja kuntuma wa Museveni yangamba nti genda ogambe Museveni omugambe nti nzaali waggulu ennyo nzakutumye. Naye kakati mmwe lwaffe twagala mutubuulire mwina namwe abakatuliki be mukulembera mwina aba Seventh Day mwe bakulembera mubabuulire erinnya ettuufu yaani. Tuleme kugenda mu muliro nga mmwe mwatusinzisa kintu kirala mwakyusa kintu kyammwe ne mukituuma amannya malala. Kubanga nze ekintu ngaziroba kyambo by'omutwe ningamba yaani. Ansa amaano ogifuna oba okyagino? Zansa nagifuna. Yangamba genda omugambe nti bwate bwayogera ali waggulu ennyo era nanziriramu na wali wakakande. Nangamba nkutumye genda ogambe kakande omugambe nti bwate bwayogera ali waggulu ennyo nti musinze. N'otagenda wakakande. Musinze awo bubaka na busindika. Ekintu kino kya mwoyo. Kubanga nali sobola genda wali kakande nali muyiseewe. Omusajja alina amagye. Otogendako musembe. Olaba nina n'ono bwe nkola naye musajja wa kakande. Era bwe njogerako kakande anyiga n'emitaafu ne gimujja mu kyenyi. N'ayomba. So nali mutuukiridde ntya. So tubadde tuli wali nti abazungu bano be batuleetedde damage. Abazungu bano be batuleetedde ebisuyaga. Nze mwana soda njagala kubulya nze tubali kyesitayiseemu bwe kiba kisuyaga nakiyitamu. Wali ako kisiyaga? Nedda ssebo. Nakiyitamu bweti. Nali nfukamidde nga bwe tukufukamira mu kusinza omanyi nabagamba nti okusinza ennyo Katonda kiri dangerous. Okusinza nnyo Katonda kiri dangerous kitya. Buli bw'osinza nnyo Katonda sitaani akuteekako eriiso akunoonya. Kati nze nali nfukamidde mu byaffe bino ngenda okuwulira waliwo ekisajja emabega wange kimpeeweeta kyali kisajja nga kireese omususu wakyo nga kimpeeweeta mu kabina. Awono wenjagala onfukamidde bw'otyo osinza oli mu nnyumba. Ndi mu nyumba waggale bulungi ogenda owulira. Omanyi kino kijja kuyitibwamu abaali balumbiddwako olutalo. Omwana soda bukyobeerawo ku nsi n'emyaka gy'emito gy'oyina wali olumbiddwako sitaani? Simumanyi namumanyi oba yali annumbyeko. Akati bw'oba olumbi kati kadizo kambanyonyole kwawula omwoyo omubi n'omwoyo omutuufu. Nze sibimanyi oba bonna baali bazze. Omanya omulokole omutuufu owa ddala bwe yeebaka tabulizaako ddala. Omulokole omutuufu oyinza okumusanga yeebase naye nga teyeebase. Ng'awulira. Omulokole omutuufu we yeebaka asigala mu mwoyo. Kati teyeebaka mboleera. Kati nze lumu nali neebase era emirundi mingi ogenda kulira omukono guzze nga guli nga wano. Olwo kiri ekikutuga kisembera kireeta omukono. Kati w'otegeera nti kyekyo ogenda okuwulira nga omukono guli bwaguteeka wano nga tanaba gukukwasaako naye lazima yaba atuukiriza. Ogenda kulira nga amaanyi ago otandise okugawulira gatandise nga kukenenula gatandise kujjamu omutima. Amangu ago lugamba sitaani nkukutula nekikomawo n'agenda. Kati nange bwe nalaba kati bwe kyajja ne kituusa wano susu waakyo nagenda okulya nga kitandise ku muntu usaako kyenvanvaayo namani gamba sitaani nkumenya mu linnya lya Yesu nekimenya ne kigenda. Kati wali waba owulira era woba olaba ati weewuuzisa osaba weewulira ng'oli bwereere oba ng'owulire ng'oyo mweziri. Anti kakati kubona agenda kino kya mwoyo. It is spiritual. You feel when you're naked. It is spiritual. Ne bw'oba oyambadde enjalo bwe kireeta susu waakyo owulira kikutadde ku mubiri. Kubanga bwe kyanteekako nawulira kyali kintadde ku mubiri awo wennyini bwe kyali kintadde ku mubiri awo. Kitegeeza nti Katonda alekawo ebintu bino nti oyige osobola okusomesa abantu nti kiki ekibeerawo abantu baleme kugamba nti omuntu yeegomba nti kubanga bamuwadde ssente. Nedda aba aw'ekisuyaga bino byonna biva eri mu basajja abo be baabireeta wano. Gwakola otyo simatuka kwolwo
Kasoke nkudire wali nje kudire nasima tukantya kubanga sawa zinu ekiri wali mu America ku muliro kire cyari mu kibuga zo wali Luti ekiswaga kyengenda banyumizako kubanga Luti bwamala okuva wa muganda we Musa wa muganda we Ibrahim nagenda ezowali mu kibuga zowali bwatuka ezowali ewabwe yali abeera nayingira mu nyumba ye neyeggalira kubanga mukaseera ko waliwo abasajja okusuyaga abantu nga basuyaga buli kiramu kyonna ng'omusajja oyo okumanya ina amagezi musajja oyo okumanya amusiru newankubadde omukazi alekerera omukazi ekkuba etuufu lyeyandigeze mu eririmu essanyu nayingira mu kaabuyonjo eryekkuba eririmu essanyu yes nayingira mu kaabuyonjo nalekerera ekkuba eririmu essanyu nagenda mu kaabuyonjo kyekyali mu kibuga wali zowali kakati amangu ago nga yakayingira bamalika bakatonda kubanga bali bazze kusaanyawo ekibuga ne beegalira mu nyumba ne Luti abasajja bwe bajja ne bagamba Luti ne bagamba tukulabye wakyazizza abagenyi kubanga bo bana abasajja abokukyalo bali bamanyi omusajja alese demu nga njogera yena kuzino bagamba demu naye okimanyi kigwayo kitya demoni mulekerawo mu abayita abaana babandi demu mwana nafunye ka demu oba omuyise wafunye ka demoni kati abasajja bwe balaba abamalayika ababiri abanyirira nga bayingidde mu nyumba ya Luti ne beetoola ne basalako ennyumba ya Luti ne bamugamba Luti bo twagala otuwa abasajja abo ababiri tubakoleko bifo bye twagala bwoba twagala badikina yes bali bagala badikina oba tuwe tubakoleko bifo bye twagala batusanyuse ne bamalayika batusanyuse Luti n'agamba abasajja abali balumi n'agamba at least bannaye abasajja bano mubaleke at least kamba we bawala banga ababiri mbeerera yalina bawala babiri mbeerera at least mba mwesanyusa nabo abasajja ne bagamba Luti sebo tuwa abasajja abo betwagala jukira abasajja omusajja abegayide kabawa abawala besanyuse nabo abasajja balemeddeko bagala abasajja bannaabwe bamalayika baboche kati bamalayika kyewo bagamba Luti ne bagamba toddamu kwogera kigambo na kimu bakola bwe batyo omukono gwabwe bakozesa amaanyi ne baziba abasajja bana amaaso batandika kwetoolola ennyumba nga tebalaba amaaso gamaze kuziba kati abasajja kye bakola bamalayika ne bagamba Luti ne bagamba fuluma ogende bwe totunula mabega totunula mabega nkwegayide fuluma ne mukyala wo omuliro ne gutandika kuva mu ggulu ne gugwa wansi ne gwokya ekibuga zowali naye lwakuba Luti yayina mukyala we ono ndowooza naye yayinamu emikwano yateranga kwebbako Luti n'agenda n'ayenda so ekiragiro kyaweebwa Luti oga totunula mabega kati mukyala wa Luti bwe yatunula emabega omanye kyabaawo mpaji yafuuka mpagi ya munnyo kati ekyali zowali mu kibuga zowali kyekiri mu America saawa zimu Katonda ababonereza kubanga abasajja abo bali mu America obalaba basajja bagezi nnyo can you imagine omwana soda omusajja akola ennyonyi etambulira mu bbanga netwala abantu 100 nebeetikka neyetika amazzi litanga emitwalo 100 mu bbanga oba n'okusukamu naye naddira mu kabina ka munne kati abakyali yesanyu atubuuza omuntu oyo abakyali mugezi nabbi omuntu omanyi kinga eriyo sanyu eyo nga tetumanyi nedda tetugezesanga nedda oyo omuntu kyaba akola mulimu ogw'omubi gwe yamuwa kukola omanyi sitaani ali competition ne Katonda sitaani yagamba nti Katonda atonda atyo omuntu n'atonda nga musajja n'amuwa omukazi n'agamba nti nange sitaani kanteekewo obufumbo ng'obufumbo bwa musajja na musajja byebyo ebifuutuka mu America ne bajja naye nze John nsazeewo ngenda kuwasa Boniko ngenda kuwasa Robert nga mutufu ne faaza ali awo bayina faaza n'abagatta bulungi nnyo n'abasabira n'obasabira abantu ne bagwagawala naye nga lyeggwanga erikole mundu lyeggwanga eritukolera ssente nikakati kani imagine kibeerawo kitya kati njagala yensonga bannayuganda nammwe abantu abatuuliza yensonga nti mulabe ensonga eno Katonda agiyingiddemu nti ennyonyi ze bakola si be bagezi abasembayo bamala ne bagwagawala sente ze batukolera zidoola bamala ne bagwagwawala bo kenyini ne basiruwala naye n'osanga omwavu ali eri wansi kayunga naye ye tabikola
naye omusajja akola enyonyi akola mmotoka ayina ebintu ebyamanyi byakola bemuyita bagezi bebadda mu bubina bw'abannaabwe. So mulekaawo okugoberera abasajja, kitegeeza nti basajja basiru mu maaso ga Katonda bagogoba. Katonda kyavudde akola ki? Abookya. Kuliza abasajja nga beekooni balina obugagga bwe batuuma awo wenyini. Awo wenyini mu Los Angeles balina ebizimbe eby'ebbeeyi naye nga waliyo n'abantu abafwa. Kino nja kukiteeka ng'abasajja abali e Uganda. N'osanga omusajja alina square miles z'ettaka. Square miles zoto zesobola na kubala wano. Naye nga yagenda nabba omwavu n'amuggyako yika yemu n'amuggyako 5 ku 10. Lwaki mujja ne mugamba nti mwe muyina Katonda? Twagala mutuufu twogera ebintu bino kubanga muli mu Lutikko na Mirembe mukola ki? Muli Lubaga mukola ki? Kubanga abantu abo mubawe ebitiibwa, abantu abo mubasembeza. Bwe mulaba avuga Range Rover ya simanyi egula kati egula bilioni mmeka waka bilioni namba mugamba nti bamaanyi nikani maji migwe Katonda akwagaza ki? Abawe endobole yenene gwe ine ebyobugagga ebingi n'osanga omusajja wano Uganda ayina obuwumbi 10. Ayina obuwumbi bumeka 10. Ayina obuwumbi bumeka 5. Naye ngo ayina obuwumbi 5 n'azimba ennyumba ng'erimu ebisenge 30. Naye nga asula mu kisenge kimu ayina obwana 3. Lwaki ennyumba egyo ozimbisiza obuwumbi 2? Lwaki tokendeeza n'ozimbisa milioni 5? Sente zino ezisigadde n'olabayo ku kyalo n'okwata abantu n'obagulirako 5 ku 10 5 ku 10. Mumanyi bammeka babagulidde? Tubale kali ku milioni 10. Baba bangi. Lwaki obwavaayo n'omusanga be bano bosanga mu Lutikko na Mirembe babawe ebitiibwa ngazze kusiiza ba ministers abalamuzi bonna babeereejo nga balese endobolo nga bonna balese endobolo naye nga yakwata sente zona nazeetumako bwatyo nyingi bwezityo zize mwagazi mujjako naye nga abagano kola naye agamba mbw asuubira genda mu ggulu lyani? Katonda yampa bino byenninira ya mbuuzo omwana asobola nja kubuuza ogenda mu ggulu lyani gwatamanyi mitendera y'eggulu? Njagala oddeyo osome ekiri ekyawo nti sigenda kikuwa kubanga basajja mmwe musomye nnyo Bayibuli mumanyi buli kanyiri ka Bayibuli. Kyovula banze sibasomera Bayibuli, babasomesa Bayibuli Saturday ne babasomesa Bayibuli buli lunaku mbeera mu Bayibuli. Abamwe bali mu mitwe tembitegera. Muddeyo ku kiri Yesu kyeyogera omugagga. Omugagga namugamba Mukama wange Yesu nkole ntya okusikira obwakabaka bwa Katonda? Yesu namugamba kwata amateeka ga Katonda. Namugamba gegaluwa? Namugamba sinzanga Mukama Katonda omuyekka. Namugamba tugonna nagakwata. Namugamba nti obulidwako kimu kyokka. Naawe mulamuzi ali obulidwako kimu kyokka. Sente ezo zonna ze weetuumako okubeera yatuukirira ng'ogenda mu ggulu n'okwata n'ozimba ennyumba ey'obuwumbi 2. Zimba ennyumba ey'emiliyoni 600. Zino sente kwatayo banakyala abaavu abo buli omu mbugulireko 5 ku 10 oba buno 3 ku mmeka 3 ku 2. Abantu omala kubagulira muzimbiremu ennyumba ey'emiliyoni 10. Olowooza ku buwumbi buno obusigadde ennyumba ey'obuwumbi 2 azimbyeko ennyumba ey'obuwumbi 600 asigizaako akawumbi kamu ne miliyoni 4. Osuubira agenda kuyamba abantu bammeka? Baba bangi. Omulamuzi oli naye ayamba abeeri n'oli minisita ayamba abeeri. Tulyoke tubeere n'okwagala mu Uganda tumanye tuyina Katonda. Naye mu Uganda amakanisa gamerukawo emisana n'ekiro naye tiwali kikolebwa. Muzimbi abagagga bennyini ayina square miles 10 yagenda nabba 5 ku 10 ez'oli omunkuseere. Kakati ndowooza Katonda tugenda mumusinza tutya? Katonda tetugenda kumusinza mbu kubanga tujja ku lunaku lwa Sande ne tutuula eri Lubaga ne tusalako ne twambala amaganduula baminisita ne bajja motoka zaabwe za mpenkoni ne bazipaakinga wali mbu basinza Katonda. Mulimba. Katonda kyava abuuza nti mulinzimbira nnyumba nabaki mwendituula? Mugenda kunzimbira nnyumba nabaki mwendituula? Twaga kuzimbira Pentagon. Mugenda kunzimbira Pentagon mwengenda okutuula. Katonda ennyumba gy'ogenda muzimbira bw'okwata omunkuseere kw'obwo obuwumbi bw'oyina n'okwata abankuseere nga 10 n'obazimbirako obuyumba eyo ennyumba gy'ozimbidde Katonda mwatuula. Kubanga Lubaga mbutuulayo era mpukuya abanyazi. Mwagala bitiibwa. Oli alinda amale kufa bamutwala Lubaga. Amale kufa bwe bamuwa ebitiibwa. Kakati mulowooza abantu abona ekyokulabirako abagenze kuziika Segirinya bonna babadde balinnyayo mu ddwaliro? Tebabaddewo
naye wano babadde barwana muzika on barwanira mulambo musajja watu yaviridde muda talimu murwanira mulambo kakati namwe mulinze ekyo munyiriza bizimbe byammwe mwe muri Katonda nedda Katonda tali omwo Katonda ali mu bantu bannamwe bano abankusebe muchunya bano abankusebe mutwalako ettaka lyabwe Katonda ali omwo mwagala namwe nga kino ekibadde California kimale batuukako abamu kibatuuseeko sente gwaki mwetuumako obugagga twagala munoonye Katonda musinze Katonda nga bw'asaanidde okusinzibwa bimu bye 10 bye mupika abantu Katonda sibye Yesu yali kimu kye 10 luli nabagamba okujja mu kansolingi omusaba sente bambi nagende natunda akateke kalina najja nakawaye nakakuwa nukatwala gwe obanja na mwandu ate omwandu omusirikale ogamba genda osabe Katonda naye gwe bwoba osaba sente ozisaba na mwandu ozisaba omwavu gwe tosaba Katonda gwe sente ezo ziri mufu anti ze Katonda yampa omukisa nampa mwendiga gwe sente ezo ziri kiziri mufu wange mwenina okujja ziri mufu kakati Katonda tuweereze Katonda nga tuyina okwagala kyekiri Yesu kye yabagamba ekyomukazi omusamaliya Yesu yabagamba nti mwagale nga baneiba bamwe ne bamubuuza neiba wange yani naawe omugaga kino kibudde kubanga eno video abagenda gira mugenda kubera bangi abalamuzi bajja giraba n'abawa Museveni benyini bajja giraba neiba wo yani gogenda okuyamba eri Cathedral na Mirembe siye neiba wo kiri kizimbe jasi mugenda kutura mkwera kubiye Cathedral yokka na Mirembe kiri kizimbe Cathedral kiri kizimbe wano kubiri kizimbe zona Pentagon ze mugenda kuloza kuzimba kizimbe rubiri kubanga mbalaba muvuma bugingo Pentagon ogizimba buzimbe Pentagon ogizimba ne bwana kizimba kijja kusigala kizimbe okimayiti omuntu agizimba artist ebewo bakizimbe agizimbe bero ekyo siganye ekyo siganye agizimbe byo empty buyisize nti Yesu yagamba nti mwagale nga baneiba bamwe kintu abalokole bwe bakira bo balaba kantu katini nnyo nene balaba okuwayo kimu kyekisinga neibawo naye waliwo ekintu ekisinga kinnakyo okwagala neibawo kisinga okutola kimu kye10 n'ogenda okiwayo wewaka yanje kisingira ddala kubanga Yesu yagamba ne bamubuuza neibawo yaani yagamba nti neibawo n'abawo olugero n'agamba nti waliwo omusajja yagwa mu batemu ne bamukuba ne bamubba ne bamusuula mu kisiko ne wabeerawo omusajja omulala n'amulingiza nga wali yavulwa omusaayi n'amuyitako n'agenda ne wabeerawo n'omulala n'asanga naye bw'atyo n'amuyitako n'agenda naye Omusamaliya omulungi bwe yajja n'akwata omusajja ono n'amusiba n'amuteeka ku ndogoyi n'amutwala mu ddwaliro n'agamba bakujanjabe ngenda kujja asasule n'essente zoona ezibulayo n'amuwa okwagala okulungi kakati eyo Bayibuli kyetugamba abalokole ndabya abalokole bangi babasomesa Bayibuli okuviira ddala lwakubiri ne basoma Bayibuli nenga Bayibuli ne balowooza nti obulamu buli mu Bayibuli obulamu buli mu kukola bannange Uganda abagagga abalamuzi balooya ba ministers mulekeraawo okubba abanaku ate olunaku lutuuka ku lwa Sande ne mugenda mu Cathedral na Mirembe ne mugenda Rubaga n'amabaasa ne mugenda amabaasa amanene olindi balimusa ne bagamba ali awaayo oli omusajja omunafuzi minister n'agamba nze mpadde miliyoni 10 lwaki oziweereza eri mu mpuku y'abanyazi ezo miliyoni 10 singa ogenda ku kyalo kyewamwe n'olaba batasobola kuzimba akayumba n'omuzimbira akayumba omanyi Katonda kyagenda kuwa naye sente muzimaliza ku majini mwina amajini ge gabakuuma ku bizimbe mwana soda gya yakuulya nina obusungu amayumba ebizimbe byonna ebisinga mu kibuga Kampala abasinga balina amajini ge gakuuma amajini ge gakola sente amajini ge gakuuma ebyobugagga byabwe abantu beetegeka dda naye nsaasira mulokole aliyeeri nga mulokole ye talina mwoyo mutukuvu talina security talina saara ninzo mulokole kyovula abalokole ojja kusanga olyawo n'otuula n'olya ina amajini gwe n'onyuka n'olukumi mu nsawo n'ogenda kusula enjala n'esasula akasisira n'ezikubula kubanga tomanyani gw'osinza mulokole weeweeyo noonya Katonda akuwa oyo omwoyo mutukuvu gwe yatusuubiza tojja kusula njala obanga ab'amajini balya obanga ab'amajini beevuga obanga ab'amajini bali bulungi gwe atasinza majini tosinga b'amajini abo gwasinza oyo asinga omusukulumu guli musukulumu okusinga naye lwaki bali be batwala ebyaffe ne batuuka n'okugula amajini ne gabba emikisa gyaffe ne gabba sente zaffe
Nego mulokole olye olowooza kyamagero nkitwala mulokole ne bonowoga na keso obudde mulokole no kyusa ensaba mulokole kyusa ensaba obadde osawo oyimiridde fukamira obadde asaba oyimiridde fukamira manya nti Katonda waffe tumusaamu ekitiibwa otegera bulungi Mukama Katonda akumanyi eno video njikoze guno omulembe Katonda ayagala kukyusa ababi babeere muye kennyini baleme kubeera mu bizimbe nibagamba nti bo bazze kusinza bizimbe oba bazze kusinza masuuti ag'ebbeeyi oba bazze kusinza motoka bwe zisanga zijjudde wali mu lujja nga waliwo bambya atandise church yatandika ka church kalingisa church nga abantu bonna bayitawo abamotoka zino ez'ebbe bayitawo nagamba bano baavu bagende eri awali ez'ebbeeyi enene awali yeri Katonda bagende eri yeri Katonda nedda balokole kyovulaba ekiro kyokwosa gye nali ndi ku maviivi saali mu kirooto nali ndi ku maviivi fukamidde zaali saa 7 ekiro Mukama najja nangamba nti bikyaki mbigobye mu maaso gange bikyaki by'abaana b'obulimba mbigobye mu maaso gange bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti bikyaki eby'abaana b'obulimba mbigobye mu maaso gange mbigobye mu maaso gange kubanga tezikoze zikonya bukonya zikyamuukiriza abantu nisigala zibakonyeza oli bw'amala kuggwamu nga takyasobola genda mu counseling kati anaayambibwa awaddeyo yeetamidwa wabula abaana abantu kye bakola okukonya abantu osooka n'owaayo n'oggwamu kati bw'oggwamu n'essuubi lyo niriggwawo ekivaamu ogwa kati awo ayina emitwalo 5 yajja genda mu counseling ayina emitwalo 2 yajja genda mu counseling bw'essuubi lyo ligudde kati ovula wanze Mukama Katonda antumye okujja kusitula bano abantu abaagwa bano abantu abaggwamu essuubi naye nga bamazeemu essuubi bapasita abannabbi ab'obulimba babasuubiza ensi n'eggulu ne batagifuna kiekiri abasajja ne bajja ne bava mu Amerika ne bajja wano mu Uganda ne doora naye nga tebazireese mu mutima mulungi nti baatwagala abasajja abo tebajja nti batwagaliza bajja kutunafuya kubanga bamanyi Abafirika tuli baavu twagala sente kati bakwata sente zaabwe tugamba batubuulire ani akola sente Uganda bwebanga egenda kubisa sente yo Uganda ewaayo ki oba bwe tuba tugenda nga tugamba Uganda tugagala bilioni 100 bo tuba waaki abazungu okutukubira sente kyetwagala tuzibuka amaaso sente zaani eyaleeta sente yajja kutujja kusinza Katonda kyekituufu yo sente ani azikola bwe tuba Uganda tugamba nga government ya Uganda nga tugamba twagala bilioni 10 kyakulabirako yoli gwe atuwa sente tugenda muwaaki otuwolo 10 oba wa sente kubanga kitegeeza nti bana Uganda tetwina kubanga Uganda n'ekyapa kyaffe sifo tukiyina ekyapa ekya Uganda nga Uganda sifo twina ekyapa kyaffe ekyapa kyaffe kiri Bungereza bakitereka kati fo Uganda tulina kitegeeza bo abazungu bano ekyapa ky'ensi yaffe Uganda sifo tukirina original copy bali bakirina ngabana kubanga abasajja otujukira be baatufuga kakati betuula nti ebazuganga kyenda mukaga waliwo ekyapa kyaffe sifo tukirina baatuwanga tujjawo kifulaga sifo tukirina kitegeeza nti abazungu kyovola Mukama Katonda yandaga nti abazungu be balabe baffe bamuzungu bwe baleeta dola zaabwe najja ku ssomero ajja n'aziwayo ng'obuyambi naye n'ayogera oba bamuyita kyakulira essomero n'ayogera naye n'amuwa sente asobola okuvujjirira abaana ali ekisuyaga lwaki gwe omugagga ovudde mu Amerika gwakola ennyonyi gwakola motoka ez'ebbeeyi gwolina z'eddola kiki ekiba kikuleeta kusasula sente mu Uganda bali ekisuyaga gw'ofunamu otya si gwagenda onyumirwa si gwagenda kunyumirwa lwaki nze onkaka ndi ekisuyaga gwogenda kunyumirwa ng'ofuniramu n'olwana okufiirawo obadde ombuuza kanzire wali umanyi ebyange byo obadde ombuuza nzire nataasibwa ntya wali mukundi ekisuyaga eyantaasa yali Katonda kubanga Katonda ndowooza tekyandintuuseeko Katonda yayagala kundaga nti ali ekisuyaga si muntu nga yeeyagalidde nedda si muntu guli mwoyo ogwaliwo ku mulembe gwa Luuti ogwaliwo ku mulembe gwa kibuga Zowali ogwaliwo ku mulembe gwa Sodomu sitaani si mupya sitaani si muvuka sitaani wadda gyali eyo kakajja abaana baffe ne bababuuza obubina abaana baffe ekigendererwa kyabwe njala kulya omwana soda bwe baba okulya ekisuyaga gwe n'ovunda n'ofa kubanga bwe baba kulidde ekisuyaga ku 10 kuyinza okuwonako 10
kati omugaso gw'abantu bambuofa baba bategetinze organiyo ebyo bebategeti kubanga waliwo ne company ezigula ebyo ebintu kubanga amanyi mu Uganda wemba nsigaze abavubuka nga 100 wajja kuonako nga 20 bana basigadde bafu kubanga waliwo ne clinic tugimanyi weri bagita map clinic weri esiba abantu obubina abaliridwa obubina yabasi weri wanu mu Uganda esi clinic esiba abantu obubina abaliridwa obubina abaliridwa ebisuyaga bagita map clinic gwe nonyeza map clinic ginonyo ojja gifuna map clinic erirudawo yesiba abantu obubina abamadde kuba kubali obubina era abasinga tebawona bwamala okuva amanyono badde muri ekisuyaga kubanga bamumanyi mwana soda bwe bakuli ekisuyaga wano mu Uganda mu America abali b'ebisuyaga baba bategedde kubanga oteekwa kwekubya ebifaananyi n'oteekayo ku mukutu noweerangira n'amanyago tize ndi ekisuyaga era bwofa bakutegeera bamanyi oganiye ejja kweka ejja kutuuka bwe kyekigendererwa kya sitaani bana abaana bafa ovuka kyovulaba babateeka mu kukola ebiviri nibakola ebiviri nze muri mu covid nali nfukamidde wansi mukama yandaganga nga bali mu covid abaana bali tebasiba nnyo nviiri baali basiba kali n'esinyo naye mukama yaleeta abavubuka n'abandaga nga basiba enviiri nga buli muvubuka asiba ebiviiriyo omanyi ekigendererwa kyaki ekigendererwa kyakutiikirwa maanyi kubanga gwe bw'onoosiba ebivubuka ebiviiri ebyo teri kivu kya nabbi wa bulimba kigenda kuyitako bw'oba osiba ebiviiri ebyo oba omaze okutiikirwa amaanyi ag'enjawulo mukama katonda yaŋŋamba kubanga nabanga nfukamidde nze nga sibiriiko nga ndaba abavubuka basiba enviiri nembuuza mukama katonda watondaga bino nze sibyendiko nsabira covid agende nandaga nga buli muvubuka asiba enviiri buli muvubuka asiba enviiri mukama naŋŋamba nti awo baba babatikkira amaanyi ekigendererwa nti Lucifer bw'anajja kusanga gwasibye ebiviiri bw'anaaba ayagala kukwisaamu ebibye tojja gaana ajja kusindika sitami mutegeera bulungi kyekigendererwa bweba omuvubuka asibye ebiviiri bweba banakutwala mu kwekalakaasa ojja kukkiriza bweba bakutwala mu byabusamizi ojja kukkiriza bweba bakutwala mu bwenzi ojja kukkiriza kubanga okimadde okimanyi bulungi nti abavubuka basibye ebiviiri enviiri ze zino kibeera kya bbeeyi nnyo ku mubiri gwe okusinga byonna by'alina enviiri ze zino zaasibye kiba kya bbeeyi nnyo kubanga ne bw'aba waayita awulira yeematira olw'enviiri zino akiraba kya bbeeyi nnyo y'ensonga lwaki sitaani akaleeta kodi kubatikkira kati abazungu bano be balabe baffe kino sijja kyomu kubanga nze sijja kukyalimu mbadde ndaba abavubuka bwabugembe bambadde damage era naawala ziyinza kuba weziri kakati damage kitegeeza ki mu luzungu simanyi damage kitegeeza ebyonoonesi kakati gwe omuntu olina amagezi ddala n'oyambala damage kitegeeza ebyonoonesi nede fashion bw'obanga olina mwoyo mutukuvu gwe mwoyo mutukuvu tagamba nti kino bakirya kino tebakirya mwoyo mutukuvu yalina okugamba nti kino bakirya kino tebakirya kakati kankubuuze omwana soda kankubuuze kino Yesu singa yali ayagala kutulekeraawo tusigale ng'abagwagwa nga tetutegeera teyanditulekedde omusajja omugezi Yesu singa yali ayagala tubeere bagwagwa teyanditulekedde omusajja omugezi omwoyo kubanga yagamba nje siribaleka bamulekwa kubanga yakimanya nti bw'anaatuyigiriza n'atatuwoona omusajja omugezi alimu amagezi okumanya n'okutegeera tujja kugwagwa wala bwe tutyo okimanyi bagenda kugamba nti olina amaalo simaalo okimanyi nina n'omuyimbi wa gospel bamuyita Copy Blaya asibe dread lyayite naye ng'aweereza Katonda mu maanyi anti kati kyobula mukwano gwono gwe mukola gwe mufaanaganya emirimu abantu bazze bamuvumye naye talaba kubanga ina kyera bazze bamuvumye nebagamba lwaki tosala ebiviiri ebyo lwaki ebiviiri tobisalako omusajja n'agaana mbuna alinza akiwulire okuva eri Katonda omumanyi gwe mukola omumanyi bamuyita Copy Blaya kakati ebiviiri ebyo biri ku mutwe bireeta amalala babirabiriranga mwana babirabiriranga mwana tebamanyi kiri mu biviiri omwo ebiviiri bino ebiri ku mutwe bitwala amagezi gonna kati kankubuuzi ddala mu lukiiko olukulu lwa Uganda oyinza okuleetayo omusajja asibye ebiviiri ebyo ajateese twalina akulira abalooya yali abirina semakadde kati yalookinga dread
kati waba abiri n'ebyo biviino bw'oba ndaba ng'osibye ebiviiri ebyo ebiviiri Katonda yatonda omusajja tamala gakopakopa ebyo ebintu ebyo omusajja teyeegombagomba Sumba nako oli wa mukyalo omusajja teyeegombagomba atambula dda abakyala balina kwegomba obw'okumatu abakyani begomba obw'okunyindo abakyani begomba obw'okukundi abakyani begomba obuzigu ojukya kye nagamba Zedekiya kye yakola bwe yayambala amayembe n'alaga kabaka n'agamba bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda bw'ati bw'ajja kufumita abalabe bw'ati bw'agenda ebbeko bw'ati bw'agenda kati n'abasumba bawano bwe batyo bakenenuka embuzi ng'alabye omusajja asimbye wali mpenkoni ye tatunuulira bizibu by'onu yatunuulira mu nsawo n'alyoka ayogera ennimi ne zigwayo n'alyoka amulagulako omusajja gwe kampani egenda kukulako naye kampani y'omusajja agisadaakira bantu ate abo tubalaba omugamba ate abo bosaddaaka nitulina bannabbi abagezi nga be Elisa yagamba musajja gwe wadde nkuwonyeza ebigenge genda ofune sente sijja kutwala kigenge mu bufunze Mukama yayokyeza Losenjo ng'abalanga bujeemu Mukama yayokyeza Losenjo ng'abalanga bujeemu n'amagezi gaabo n'agasiba gonna kati kankubuuzi abalina amagezi agafaanana bwe gatyo singa libadde eggwanga limu oba mutujju omu bw'atyo omanyi saawa zino yandibadde omutujju olaba Kongo bano abaagenda okuwamba gavumenti Christian Maranga bamukwatya mu lukolo nnyindu yali ategese ne bamutta n'abaana abasasatu Katonda obwongo bwabo bwonna abusibye ne bwe banoonya mu ttaka wansi ne banoonya mu nnyanja ne banoonya mu bire tebajja kuzuula ani yayokeza ekyo kyabadde obwekityo Katonda bagamba mwenenye siibula Mukama yebazibwe njagala basiibula mu linnya ly'oyo Mukama Katonda ali waggulu ennyo ekitiibwa n'etteero bimuddire era mbasabira musumulwe wonna gye muli nkimanyi mulimu ababasibira mu masabo nkimanyi mulimu abaasibwa mwasibibwa abantu wonna bajja bamwe abantu babasibwa Katonda agenda basumulula kubanga ffe Katonda basindise mulembe guno ne bw'oba ali mu Amerika tugenda kusumulwa nga tuyita ku ssimu wonna woli tugenda kusumulwa nga tuyita ku ssimu nsigadde ndi omuweereza tusimbwire Mirembe Robert ne namba yange kangidde mu 0756 55 0966 abe MTN eri 0782 55 0966 bye Mukama bakuumi kale toyanziza nnyo oluganda obako obwotuwadde kansubire nti naawe olina kyoyizeemu subscribinga sharinga kubira aba Cambridge obukinga ekifo twala omwana asome mwabagala ebyokusula kubira Ubuntu Hotel Josulewo bulungi mwabagala ebifaananyi video ensufu kubira enamba yaffe Expo ba covering omukolo gw'omulungi bye bye Export TV to the world.